Munywanyi wa Export TV nkwanirizaako olunaku lwa leero. Yes, tuba tuyingiddewo butereevu tubeere nga tukuweereza mu ngeri yonna esoboka. Export TV gwe mukutu, nkusaba osubscribe nga bwe batuna kukikola. Share yo ekolera ddala bulungi, eyongera okumanyisa abalala nti omukutu wano gwakawaali. Ate gwe anteerako akatima oba ka thumbs up oba onkoledde ddala bulungi era kyongera nnyo okuba nga kisindika vidiyo zaffe zino. Ewatali kuwonoona budde, ndina omuzungu David, omusajja omumanyi, kadongo kamu music analyst. Abasinga batera muyita the walking encyclopedia. Nkogedde bulungi akolulimi olufuutifuuti. Kategeeza nti ekitabo ekijjudde okumanya ekitambula. Ebintu we bijjamu olujjungu tefene ewaffe mu kadongo kamu nga tukola ki? Nga mubita? Nga twetegula. Weewaawo. Tuba tuyingiddewo butereevu. Abantu bano badde oludde okubalabako. Nsaba balamuseewo katono tubeere nga tugenda butereevu mu nsonga yaffe y'olunaku olwaleero ejjudde okumanya. Kale. Ntwala omukisa guno okwebaza yenna agatwegese nti weebale okuba nga weerekereza channels empitirivu ezo wandibadde nga obudde buno kwoli naye n'ogamba nti kwogoberere Expo, Dan, Abe, ne munnaffe oli omunywanyi waffe tubawo butereevu nnyo. Oli agobera sayidi ye eri ennaku zino. Yes. Naye era oba olumu afiisa obudde n'akola ki? N'alinnyako wano. Nadda ewaka. Omanyi ffe ekintu ekisinga otubonyaabonya kimu. Omuntu wakula oba n'asajjakula tajjukira gy'avudde. Naye mwebaza nti oba oli awo n'omulaba ng'akola ki? Ekitegeeza nti asiima okugunjula kwe mwakola ki? Kwe yagunjulwa wano. Ate era ffenna tuyise mu mbeera bwe tutyo, tuyina emikono gye tuyitiddemu era abantu abatalina gye bayise nga bazze olw'okuba alaba Expo, Dan, alaba Abe, alaba Soda, alaba Kibaagwa. Baagwa oba sekyo batomera bingi. Naye nti kati mentorship ng'ekimulesa si mukwano wabula kubanga alaba ekintu kitambula. Kati waliwo ajja n'alaba Expo bye mukola agamba nange kantandiike era ng'alowooza kyangu. Naye nti ojja kwesanga nti abaana bano babadde mentored okumala emyaka ndowooza kati gibeera ng'etaano nga bali mu field. Nze nsooka okusisinkana Soda mu 2021 ndowooza nga mu Gwakuna. Giyiseemu emyaka. Then ne Abe nze okutegeera Abe ate gwali mwezi gwa 10 mwaka gwe gumu nga bali ne oli muganda waffe Omusoga. Nedda nannyini mwattu erinnya liyinza okuba linvudde muto buno naye ye yali mukama waabwe. Waliwo nno so ne oli omulala Abe ndowooza. Abe ani oli eyalina ennyama nga omuvubi? Waliwo eyali kabodde nga ayina omubiri ng'omuvubi. Keni mumanyi ye Musoga. Kati waliwo omulala era yatera kujjiranga mu sleeveless nga mumpi ng'ekino. Abe tomutugamba ojja kuleeta ebizibu wano. Kale bwe tutyo nti nkulaga wa gye bakoze eki? Gye bavudde okutuuka wano. Si kya lunaku lumu nti bazuuka buzuukusi. Naye waliwo agenda okuzuukuka ng'agamba alowooza agenda tuuka kuleeva olunaku lw'erumu. Akayita n'aka Expo nga kagoba. Munnange nkakasa nti embeera mu nsi ogiraba bulungi. Embeera etutabukidde. Mu field ki? Mu field eno eyaffe ey'akadongo kamu. Mabegako wano si bbanga ddene nkakasa nti wawulira bulungi amawulire g'okuziikuula eyasigalira ya Paulo Kafeero. N'ogenda mu maaso n'owulira ebya DNA. Stunt. Yes. Yali stunt ey'okugira kubanga stunt tekitegeeza nti ekintu ekizannya ekiteeketeeke. Mu mwaka gwa 2020 embeera eyo bw'etandika era navaayo ku mukutu gwange ogwa Facebook nempandiika nti Prince Jopo Kafeero balina omuziikula. Era wempandiika ekintu ekyo bangi bajja ne batandika okunyambalira nga balaba bo baatunuulira kitiibwa kyani kya Kafeero naye tebaatunuulira reality kubanga ekibanga kigambibwa nti Muzeeyi Nanganga
yavaayo n'agamba nti si yazaala Paulo Kafeero. Ekitegeeza nga ku bintu ebibiri balina okukolako kimu oba ku bisatu. Ekitegeeza wabanga si yazaala Paulo Kafeero, Mugerwa taba muganda waani wa Kafeero, Nantongo taba muganda wa Kafeero, Nennende taba muganda wa Kafeero, naye babeera n'oluganda olwa nti ono ye bba wa maama, oba nti oli Nende ne Kafeero nti oli muganda waffe ku maama, bali bagata maama nti taata we babayita bannabbeere, nti bayonga kulimu bannabbeere ye Mugerwa Nantongo. Kati ate Nende ye n'aba ng'azaalibwa Muzeeyi Naŋŋanga. Naŋŋanga yajja n'afumbirwa nabbeere ow'aba Mugerwa, n'awasa nabbeere ow'aba Mugerwa. Ndowooza olaba nti paternal relationship tebeerawo. Ekitegeeza nti neekuba kumaakinga musaayi gwabwe guba tegukwatibwa. Kati nga ekirina okubeera nga kikolebwa kibeera kimu, kusooka kugenda ebbira ne baziikula Muzeeyi Naŋŋanga ne bamuggyako ki omusaayi, ne bagumaakinga ne Mugerwa, nti we basuula omusaayi ogwo nga gumaakinga, ekitegeeza baba basobola okusigala nga bakozesa Mugerwa okumaakinga n'abaana ba Kafeero. Naye wekitabeera ekyo, oba okuddayo eri emabega ne banoonya oli agambibwa nti ye yali taata waani wa Prince Jopo Kafeero, gwe bagamba mbu yali mutemi wa bikajjo, nga balina kunoonya famire eyo we bagifuna ne bakola ki, ne bagimaakinga n'abaana, okwewala okuziikula ono, okwewala okuziikula Kafeero nga balina okugimaakinga n'abaana. Abantu baavaayo ne banyambalira, naye ate era nategeera nti ensi bweti weegira ki, tebamala kuwuliriza. No, si kuwuliriza, kuanalyzinga. Kati juzi wano wekyavuddeyo ne bagamba nti Prince Jopo Kafeero agenda kugira ekyo kyanfuula omukugu oba omumanyi. Kati ne juzi wano nga bamaze okugira ebya DNA, naddayo era ogenda ku Facebook page yange olunaku olwo lwennyini nga baakamala, ne bagamba DNA erina okuddibwamu. Tewalabye nga Minisita Balaam avaayo nga agamba nti okusinziira ku gundi ku general concern okuva mu pub akkiriza DNA eddibwemu, nti ekitegeeza abantu baffe abamu tebakola ki, teba analyzinga. Njogeddeko ekigambo kya stand. Ogitiddewo stand yonna. Njogeddeko ku kintu kya stand. Bingi ebyekusise emabega mu DNA ya muganda waffe Prince Jopo Kafeero, nga mulimu ebiwayi by'abantu ebigezaako okubeera nga bikola ki, nga bibuza obutuufu bwaki. Mbadde manyi birina kubeera nga bisapootinga omulimu gutambule, kuba ono serebu tetwagala mulwisa mu mawulire. Nedda, kati buli gyakoma okubeera ng'ali mu mawulire kyo kikola kibakolera. One, gavumenti ekifunamu. Kati gavumenti ekifudde nga embwa y'abato ey'okuzanyisa. Singa buli we wanaabeerangawo ekintu ekikolinga for national concern, bagenda kudda ku kya DNA. Juzi twalina akalulu k'ekalangala, embooko ezaafiikira mu kalulu ka 15 January yanyooka juzi n'amasasi, yanyooka juzi. Era ekiro ne tumaliriza nga twatambula ng'owa National Unity Platform yakulembedde bugenda okukya nti One National Resistance Movement yawangudde. Kyokka awangula mu makati nti baakitegeera eri script eyawandiikibwa, gavumenti ekola ebintu byegenda otambulirako. Kati negenda nga ekola ki, eyingizaamu script. Planinga byankya, planinga ya mwaka mulamba mu maaso. Yes, kati mu buli kitongole kyonna bakulagira nti olina kuplaningira mwaka mulamba. Y'ensonga lwaki baba basoma budget, basoma etambula mwaka mulamba, tebasomaako ya kitundu oba yankya oba ya mwezi. Mpozi nga waliwo ekigudde nga tekikoze tekiraze, naye ate era kibazzaayo direct eri mu budget, kubanga era baba bakola ki, babiplaningira. Kati ne kino nti okulangirira bo baategeera ddi we bagenda okulangirira bagenda okulangirira ebivudde mu kalulu k'ekalangala. Era awo wennyini nabo baakwata ne bagamba nti kati tugenda kulangirira ebyava mu kalulu ku lunaku olwo. Byaliwo kiro
bo ne babiteekawo ku makya. Kubanga bwagenda okuziba n'obudde buno nsaba otambule ku street ng'obuuza akalulu ke kalangala kayimirira. Abasinga tebaakategeera. Prince Joe Paul Kafeero yakola ki? Yabikka. Eyo ne ngiyita stand. Tugenda kuddayo. We baamala okuggyayo ebisigalira by'omugenzi. Amawulire waaliwo call okuva ku MBA ku ddwaliro gye baatwala kubanga laboratories zaali bbiri eya gavumenti waateeka ewandegeya ne bateeka ne wandegeya gye nasinga okukwata. It's on record. Ne mwami Balamu gyali akimanyi nti essimu yava mu ddwaliro nti tetulina busobozi, tetulina byuma bisobola kukebera ggumba limaze myaka 19 nga lyaziikibwa wano tetulina busobozi era ne bakkiriziganya nti tugenda kozesa laboratory ya poliisi yokka. Famire nebeerayo keeka akantu kooli mu kuwulira nga aba famire Senga Nantongo agamba amateeka ga Namule singanga bikomawo nga abaana ba Kafeero bali bana bokka. N'oli Mugerwa nti bansibanga mayisa nga bali bana. Ekituufu bo bakimanyi nti tebali bana era kwe kugira ki era baalina obwesiga bungi mu DNA eno nti singa era ne Nantongo ayongerako n'afalaasira nti singanga gaba mazima nti we bakozesa amazima gonna agasoboka abaana we bakomangawo nga bana amateeka gakole ki gankoleko era ono nga already ne family ekitegedde nti tugenda results ze tulinze za poliisi zokka eya National Guard tekola tegenda kujja teliko woddayo zaaya mu budde bw'okulangirira abajja okulangirira baali baki abaasooka baali ba poliisi poliisi wemala okulangirira family yonna yaliwo ate baba bali awo nti n'abeddwaliro bakola ki njagala oddeyo mu katambi ako otunulire aba family kubanga kaabalaga nga buli omu omulaba akoze eki ng'anyogoze kubanga babaddeyo from day one nga bakimanyi nti omusaayi bagenda akozesa gwa poliisi gwokka tebagenda akolesa gwaki gweno. Kati we baalaba kino nga kizze ne batya bamanyira waliwo ekyali kituufu. Njagala oddeyo aba family ekika ekituufu wawulirako akuba enduulu oba omuzira ogwaniriza ebivudde mu musaayi? Tewali wadde. Era gw'otunuulira nti bali abaana abalala abayitibwa abaana DNA be yalaga mu kujja bajjira mu mmotoka ekyo okutuula batuulawa okweyanjula beyanjulira wamu line even before mwayingiramu omu edde before era baali bakola ki nti ffe abasuukulumu bakiwandiikako ku status zaabwe katusooke tuliyemu tuli challenged naye ffe abasuukulumu baamu ne bagiranga ne mukadde bisirikirwa naye akola ki ali kwakiikaako akaabana ng'ali ku kagundi ako. Kati waliwo ekintu ekirala ekigenda nga kitambuzibwa ekyakugamba mbu Kafeero yabayimba mu nnyimba. Yes, ekyo nange nakiwuliddeko. Ekyo kya busiru ffenna nze ndina omwana bamuyita Muzungu Edina Ruth era ndowooza ne wabeera Abe ne wabeera ani n'abangoberera bampulidde nga njogeranga ku mwana oyo naye onsuubira mu myaka 2 okuva kati bwe naabanga nkyayogerako siibeereyo n'abalala nti kati waliwo ge tuyita amasanyu g'ekivubuka ge gaali amasanyu ga Pawulo nti obudde obwo afunyeewo ku baana ogenda kuddayo mu luyimba lwa Wire Mukabi era asobola okubateekamu bonna abaana be n'abamalayo mu luyimba anti kati abo be baaliwo obudde obwo be baaliwo ddayo Gundi Mukabi ano yayimba oluyimba ndowooza na papa nnyo nandirinzeko okukola amaka kuba ebizibu by'ensansa nange sandibirabye nti kati olwo oba omaze okulaba ebizibu eby'enjawulo nga bisuuka nekyokubeera ng'okola ki ng'oyimba ku baana abana. So ebyo byonna bye bintu ebigenze nga byebiikira mu kintu ekyo. So n'ekirala
kubanza kye nabadde neebuuza katono nnyo nti wabanga bano bakilaiminga nti omugenzi yali akimanyi kuba yagenda ne bamukebera ebweru nti nga enkwaso tezikyasobola kuzaala. Nedda ekyo kya bulimba. Omukyala bisirikirwa anansonyi abadde mukwano gwange era mukwano gwange, naye nze omuntu agezaako okubuza ekigambo kye bayita omusaayi sikolagana naye. Ebirala bino tuyinza obuza ebyobugagga kubanga ebyo bakola ki babikola, naye omusaayi tebakola ki tebagubuza. Naye alina ne alaba alina n'omwami musajja ayogera nnyo ebintu ebyamagezi so nga ne mu kusabira omugenzi yaliyo yagamba abaana nti muli basiru oba omujjukira omwami oyo yes Kagatto yagamba naye yakimanyako ekintu ekyo. Kati mu nsi tulina kye bayita propaganda. Propaganda basimba nsimbe ne bamala ne bagivujjirira nekola ki neekula. Kati bakugamba Museveni yafuukanga kapa yafuukanga omuyembe yakolanga nti ekitegeeza ekyo bakuteekamu sensi ey'okubeera ng'okola ki ng'otya. Ekyo ekintu kyakulemberwa omukulu Abdu Nadduli eyafulumyanga propaganda. Kati eyo propaganda gye bakola ki gye batuteekamu okutuuka nga bazibiikiriza kiri. Kate waliwo asobola okuleeta ebbaluwa z'eddwaliro nti Kafeero yali tazaala, nti baagala okukakasa nti kiri kyekituufu bw'okuva 1997 omwana omuto wa 1994 ku baana bali ekitegeeza mu myaka 3 teyaddamu kukola ki kuzaala paka kufa kwe teyaddamu kuzaala okutuuka mu 1997 we bakizuulira, naye tebasobola akola ki. Kati eri ebweru gye bagamba nze Paulo Kafeero wagenda ebweru ebintu ebimu ku byamutwala ngo that was around 2005 ne 2006 we yagenda n'amalayo kumpi omwaka mulamba. Ndina mukwano gwange Muzeeyi Bob Kabindi Mpima awangalira e London. Muzeeyi Bob Kabindi Mpima yali Nalubale Theatre Group. Nalubale Theatre Group yakolanga ne Prince Jopo Kafere era wagenda e Bulaaya yalinga wa Muzeeyi Bob Kabindi Mpima. Kati abantu abamanyi ekituufu bakola ki bakimanyi, naye just waliwo atya erinnya ly'okubeera nga likola ki okubanga liyingira mu bintu bino. Yes, naye nga abamanyi ekituufu bakola ki bakimanyi. So kano kabondo nga mulimu sente ezisasuddwa ba bloga nti mwe mutambuze propaganda mwe mutambuze kino, naye nsuubira nti omuntu yenna ng'oli muzadde kino wandibadde tokola ki tokyenyigiramu. Butuufu bwaki bwandibadde bumu kulwana kulaba baana baki abatali baana ba Kafeero nga balwana kujjamu baana ba Kafeero. Ekirala ekintabula nti kati n'ekirala mu kintu kino lwaki nti kirimu ba mafiya mulimu abaagula ebintu kotubanga omuntu waba yagula ennyumba emyaka nga 6 emabega kumpi ku bukadde nga 4 obudde buno olowooza ennyumba eyebeera mu Ggondi esente meka bagikola mu increment eyinza okumaliza nga eyingidde biliyoni namba nti tugenda okutuuka nti bagula eri emasaaba ogenda kwesanga bantu banene be bakola ki kati nga balina okulwanyisa kino kubanga bakimanyi nti singa results entuufu zikomawo omu n'avaako oba abalala ne beeyongerako eyeeyongeddeko ajja kubanja ono waavaako era baba bakola ki baba bagenda ku so nga balina okumaintaininga. Omanyi mu mateeka g'obulimba bakugamba ojjukiranga ekirimbo ky'osoose nakyo ky'olina okutambulirako ogundi ky'ozimbirako ebirala. Kati ekirala gavumenti n'ebeeramu ne interest kubanga laboratory yasooka okukola omusaayi ogwo ly'eddwaliro eryo. Kati eddwaliro lirina okuvaayo lidifendinga ebaakola mu kusooka era y'ensonga lwaki nti baaleeta nabo bakole ki naate nga wano nkulaze nti baakubira abafamire ne babategeeza nti tetugenda kukola. Tunuulira ddayo olaba akatambi ako omukyalo oyo ow'eddwaliro ng'asoma ebivuddemu nga akulaga alinga ali ku gun point. Soma bino tosoma by'otalina kusoma. We twava ebirala nti kino lwaki nkugambye nti stand tetwatuuka nga
lulinga abagamba nti agenze kutuusa mukolo nti gugwe nti balina okulangirira ekyo kiveewo. Bweba omukyalo oyo we yamala okugira okulangirira nti abo be baana ba Kafeero abazuuliddwa, ekyamazima ekintu kyakomawo, bonna ne basansuka era attention bonna ne bagijja ku mukolo ogubaleese. Wawulirawo closing remarks? Omukolo gwakomawo ekitegeeza pressure yali yaki yakulangirira kintu. Mwami Balamu n'olaba ensobi ze yakola ng'alagira abaana bakole ki, bagende bajoininge PDM. Abaana ensonga yaabwe si ya kunoonya kyakola ki kyakulya, tebali ku project ya government, wabula bali mu kunoonya ki kutuufu mu musaayi. Era awo ne ba Mwami Balamu baatuuka nga badda ku baana bano abanna be batandika okubudaabuda, naye nga mu mateeka oba mu butuufu abo abaana abana obudde obwo baali tebeetaagisibwa kubanga bo baali bamaze okukakasibwa nti baana baaki b'omugenzi. Minisita Balamu bo tubagende empola kuba bo kye bagoba bulambulukufu. Anti ekituufu ye yaleeta bino byonna ye yabireeta nti obudde obwo ye yakuŋŋaanya abaana abo okuva ebule n'ebweya bonna ne bajja. Bwali buvunaanyizibwa bwe okuva awo okubeera nga ateekawo grounds ezibudaabuda bano abakoze eki abasuuliddwa ebweru. Dani okuze wano oli ne Abe ani omulala Musawo n'abalala we bukeera ne bakugamba nti Dani wano si woozaalibwa. Osooka ne bikusobera. Singa nga tuba tukedde nga tuli mu lukiiko olw'okubeera nga tutegeera obuzaale bwammwe nekikolebwa ng'ekyakolebwa era wetumala muzungu wemala okulangirira netubwaka nze nenzaano Dani ku mabbali nenza Kathe ku mabbali netutandika okwehaginga gwe netukikulekawa nti abaana bano obwo bwe budde bwe baalina okubeera nga bafuna okubudaabudibwa okusinga okubeera okw'amaanyi, nti attention yonna yandize ku baana bano abasuuliddwa ebbali kubanga tomanyi butya w'obalese. Weewaawo tuyinza okukkiriza nti mulimu abeereetamu obwereesi, naye mulimu abaana abamanyiddwa bagamba nti oyo omuntu mumanyi w'emasanafu ne taata tumumanyi nga kuva buto waliwo abaana nga bakuze bonna we batyo nti abaana abo baali beetaaga special care, naye baatandika nabagoba na poliisi muveewo mugende, nti ekitegeeza tewaaliwo kigobesa ki kubanga olwo olunaku lwali lumanyiddwa era tewaaliwo yakola nsasagge etuusa kubeera nga naye lwakuba nti baali bagoba kiri kibeere nga kigguka. So yeyo embeera gye wakola ki gye twalaba nti bamafiya baateekako pressure, gavumenti neteekako pressure kubanga eddwaliro waliwo omukulu mu gavumenti nga ye nannyini eddwaliro terisobola kubanga gundi mpitirivu eziba zikolebwayo, nti singa kivaayo bwe kityo ekitegeeza credibility ligenda kubeera nga likola ki nga liggwa. Kati nga balina okumaintaininga ekyo kyenkugambye nti omulimba amaintaininga ekyasooka. In simple terms kyogeza kutegeeza nti DNA eno yonna bufere bwali bufere. Kati DNA bwe navaayo ne tutandika okuraninga GoFund tulabe butya abaana bwe balina okufuna obwenkanya bebaasibira ebweru oba oliawo ne bali abatuufu kubanga ng'onoolaba obuzibu buyinza okubeera keera ogambe nti bano be baasibira ebweru abali abatuufu babatuwe tubatwale ku DNA ffe tubeetwalire biralamu tebasobola kikkiriza. Wokeera n'oteekayo olutambi, keera oteekeyo olutambi ku mikutu nti neetaaga abaana b'omugenzi bonna abaasuulibwa mujje tugende tubaggyeko omusaayi tulabe endagalose yammwe gyeva bayinza n'okunoonya gwayagala okikola era ne bino byonna ebyagize kubanga mikwano gya Kafeero egiwangaalira e Bungereza
US Kafeero y'omu ku bayimbi abasinga Kafeero omuntu munene kyekituufu ne bavaayo abali concerned ne bagamba kubanga twasooka kulaba bagondi basejjusa batayebwa bamamafiina babadi black bazali nga bavuddeyo nga balaga obutali bumativu bwabwe eriki eri ensonga eno era nga balaga nti bamalirivu okubeera nga bakwata ssente bakole ki bateekemu ssente ezo basobole okubeera nga bazuula endagalusse entuufu ey'abaana bano. Awo gavumenti we yazze n'ekibuukira nti okusinziirira ku gundi ebibadde bigenda mu maaso n'abantu concerns ze baalaze tukkiriza DNA ekole ki eddibwemu naye ku mulundi guno tugenda gitwala South Africa ne Bungereza. How sure nti ku luno wakoze kino abantu tebamatidde butya ogenda okakasa lwaki tebakiwa independent tukiweko omuntu omulala naye akwatemu tulabe balekera abantu nga bwe basazeewo abantu kubanga gavumenti weba erina ssente ezisinga ate ziri mu bantu esente ziva mu bantu ezibeera mu gavumenti ekitegeeza nti abantu basobola okubeera nga bakola ki basobola okufandinga ekintu kino bo ne bakitambuza bulungi kubanga nze njagala gwe agira ekintu ekyo naawe otunuulire ewuwo era fumiitiriza kino kyoliko nga kituuse ku ggwe kiba kiyingira paka ku ggumba so bwebo byenkugambye nti mwebiri bimanyiddwa kubanga ne days before the announcing waliwo era essimu eyafuluma okuva mu bakulu nga balaga abaana abakafeero abatuufu amannya nga wedde bagayina bo yes muzungu nga tumaliriza simanyi oba otunuulira obutambi obuyitiŋŋana mu nnaku zino kiraga tulina emitwe ebiri gibadde ennyo mu kintu kino kwe kuli Muzeeyi Mugerwa n'Ennende naye bano bo kuva mu ntandikwa badde balaga nti bagala ki bwenkanya naye ntuuse ekiseera ntandika okukkiriza nti bano baleka balina sayidi gye bagwako kubanga okuva ku lunaku nyini bwe balangirira nasobola kulaba Mugerwa nga abanamuli bamugamba nti mune tulayoga abaana nga bakwebaza naye Nnende ye balaga nti balina obutali bumativu naye neza munda bakatambi akalala nga Nnende agamba nti omu ku baana nti tujja kikweka omwana ow'obuwala nti amukole n'amugamba gamba mutabani wo agamba omu ku baana abaana ababadde abatayiseemu nti ajja akima akalambuka ku ttaka lya kitaffe akaggyeko akatwale kati akala ke nalabye nga Muzeeyi Mugerwa agamba nti kinnewunyisa nti abasiru bokka be bayiseemu abalimu omulamwa tebayiseemu kiringa abalaga nti bayina nabo babadde baagala abaabwe nedda si kwagala baabwe woba oli muzadde siri muzadde naye kyemanyi anedda kasita obeera n'oluganda obeera muzadde awo ndi oli muzadde era woba omanyi kyekitegeeza omusaayi gwa abe okubulankana ogwa Kato oba ogwa Musawo oba ogwa Gundi kubeera nga gubulankana kyemanyi nti kati otegeera sitandi yaki y'abaami bano gye balimu bano sitandi yaabwe bali ku kuzuula baana kubanga ekituufu baakitegeera era omanyi ensobi zikolebwa before announcing balaga abaana nti bali 19 abakafeero before the announcement the official announcement balaga 19 abaana 19 era ne balaga nti abaana bano 19 naye waliwo omwana ataliiko kikitegedde ku baana bano 19 yes kuliko omwana ataliiko ku baana be balowooza nti bakafeero waliwo gwe batankana DNA bye yalaga yes ng'eraga nti ku baana 19 kuliko omwana ku bano be balowooza nti bakafeero atali ku bano 19 ekitegeeza ku 25 abaana 6 nga DNA yakoze eki yabasudde kyokka we batuuka mu kulangirira omu atali ku bano nga ku bana kwali ebimu ebyaleetera
abooluganda b'omugenzi okubeera nga buli omu akola ki era bw'oba ogoberedde ebigambo byogerwa nawulira kati mukulu Nende ng'akyogera butereevu ku mukutu gw'eggwanga BBS gwa Ssaabasajja n'agamba nti nze koba abaana neewuunya Swazi yakimye ekikapapula kati anti kye ndi mu kugamba nti ebituufu byonna abantu abo boolaba babimanyi patiizi zombi eyeeri n'eyeeno bamanyi ekituufu kyeki naye kye nkugambye nti waliwo okukuuma erinnya ery'emirimu gye gyasooka okukolebwa mulimu okukuuma ebitiibwa n'amannya ag'abantu abakola ki abaagula ebintu bino naye nga ndowooza ensi ye yandibadde ensonga enkulu ekimu ku bintu ebyandibadde ebikulu kwe kulaba butya abakulu bwe batuula ne bezza kubanga weewaabanga waliwo ebyatundibwa weewaawo ffenna mu famire zaffe gyebiri waliwo kye muyinza okutuula ne mugamba kale ekyagenda kyagenda naye katusigaze ekyakola ki ekyasigalawo kyetuba tukola ki kyetuba tulwanira sinaakirwanira kyetuba tukuuma kulwa ekitiibwa kya muzeeyi awo wennyini ke kati kuba tulina abaana bangi kuba n'abiri mu n'abasukkamu tulina abaana abaliko nga yes tebali bulungi naye nga tebanoonya kufuna banoonya baabwe banoonya kyabwe kyensoose okugamba kati tewali ngeri gye tusobola kugamba nti kale emmaali tugiteeke ebbali tubale bano abaana ab'omu kika emmaali esigale mu mikono gy'omuntu yagyagala bano tubawe ekika kyabwe anti kati eyo gye mbadde ngendo gye ndi mu kulaza nti olwedde abaana ba Kafeero baategeerekese n'ekika kya Kafeero kyakoze eki kyategeerekese ekika kya Kafeero oba abaana ba Kafeero be baliwa be baana bano ababoole bonna nga bwe babawodde oba abasinga mwe muli abaana aba Kafeero oba kyekika kya Kafeero basenga b'abaana bali ku ludda ki babawodde bataata b'abaana bali ku ludda ki ababoole ensi eri ku ludda ki ababoole kati ekika oba tukitegedde ng'obudde buno ekintu ekirina okubeera nga kikolebwa kimu kyekyo Nende oba Martin kye yagambye nti tufune mbu gavumenti etuyambe tufune we tusobola okufuna ettaka tuteekeko ekijja kyaffe era nga kintu kitono nnyo kye balina okuba nga bakola nti bafune ettaka bazimbeko ennyumba y'ekijja bwe bamala okuzimbako ennyumba y'ekijja bakwate omuti bagusimbewo omuti gwa Kafeero gwe yalaama waliwo ebibeera ebyokulaamiriza tya munaye taata munaye guno gwe muti gwo owumulira era awo wennyini bazimbewo akayumba ng'akali akali ku kijja ti muzeeyi taata ffe tukuwumuliza wano eri baatugobayo woonoobanga otwagala okola ki otusanga wano era wano weewuwo obudde buno ne bakola emikolo bagimanyi emitendera egy'enjawulo naye ate era kino kituzzeeyo ffe okunaabuula obuwangwa bwaffe edda tukikoze n'amaanyi edda omanyi saayansi bubeera bwongo bwaki bwemagatta so nga saayansi owedda yalinga akolerawo nga bakugamba jangu obuuke wano oba toli mwana wa muzungu ekinakutuukako gw'amanyi tumunyike mu ttogero y'ensonga lwaki twatuukanga ng'omwana w'omuwa erinnya eritali lirye lya kika ekyo kulwala kukaaba okutuusa waakola ki waafuna ekika kye bangi tubalabye ng'atuuka eyo n'aba nga afunye ebizibu eby'enjawulo okutuusa watuuka n'akola ki neyezuula gy'alina okubeera nadda gy'alina okubeera saba tusiibule abantu nze nsiibudde omaze okubasiibula yes abalabi ba Export TV abalungi mbeebaza okuba nga muwuliriza bulungi era nga nkakasa nti mufunyeemu ekyokuyiga so nnyongera okuba nga mbajjukiza nti buli lunaku okuva ku Mande paka olwokuna tuba ne show yaffe ey'olweggulo kuva ssaawa 2:30 paka ssaawa 5 ez'ekiro eyitibwa The Podium
where voices shape tomorrow. Ate gwe wena yagala okuwagira omukutu guno tuyina ebintu bye tutunda tode onogamba nti bane batuba basabiriza omuntu ne bakusabiriza kuva ku makya paka lwaggulu tuyina bye tutunda tuyinawo amasaati tuyinawo t-shirts tuyinawo shirts tuyinawo baseballs tuyinawo caps tulinawo reflectors kyonna kyoyagadde beera ng'otutuukirira ku namba yaffe ey'essimu. Oyo n'osonyiwa okusala ekirimu okwo tekuba kusabiriza anti bagamba mutusabiriza nnyo munedda okusabiriza ye muntu okukuwa nga tolina kyokola ki kyozaayo naye wano muli mu kucreating a strong bondage between your audience nammwe nti kati omuntu wakeera ng'ayambadde expo ekitegeeza akoze eki akusemberedde bebe woowulira nti musayi gwa Suna Beni musayi gwa Mama Gundi musayi gwa Gundi nti abeera n'ekiko ng'ogenda n'amusanga waba na piki ng'eri ekifaananyi ky'oli nti kati ekifaananyi kya Muhoozi simanyi naye nze abali mu musaayi kati nti ekintu ekikusembeza ku ki ffe tukeera Bukayosaka tomumanyi takumanyi ogwe olaga nti omumanyi naye tamanyi nagwangalyo gy'oli tamanyi nano ne baba bakuyisizaamu ezeekalangala tabimanyi naye oyo gw'otijja naye otujja n'aba Bruno otujja n'abaki ebyebulaaya tukola ki tubimanyi tubisoosowaza naye nga wano singa twerekereza ne tuyiga okubeera nga twewagira nti kati nze one ngenda kuleetera byobadde tomanyi oba oli awo olina byogenda okubeera ng'okola ki ng'oliisa ku maaso nga wenkugambye nti stand mweri era egenda kubanga ekozesebwa kubanga kati ebyo baabiterese buli we wanaabeerangawo ekintu kyonna ekitambula mu ggwanga nga bakubira abaana mujje tubaggyeko omusaayi mujje tukole bwe tuti nga kiri kikola ki nga kibikkibwa nga kibiikibwa not until abaana bwe banaategeera nti kiri tukitadde tutandiise ekyaffe nti tutandiise ekyaffe kubanga kati amawulire bakolera ku bana abaki abangi nti we baneekwata ekitole ate nabo wadde era mu kwekwata balina okwekwata nga bamaze okwezuula baani abatuufu ne baani abatali batuufu kubanga nabo mulimu abatali baki kubanga kyekyo kyenagira nti abaana abo ababoole bagende ku musaayi nga bwe ekirungi buli mwana alina maama we wanjawulo kati bagende n'abamu baafa dda anti kati eyo si nsonga buli omu maama wa muzaala wanjawulo kati abaana abo bagende babakuŋŋaanye bagende babaggyeko samples bazimaaki bo baba ne familiarity ebagatta yes kasita mubeeramu familiarity tujja kukitegeera nti abo be baana baaki bakafeero kubanga bamaama baabwe baaki banjawulo ekitegeeza tuli mu kunoonya muntu abagatta singa tufuna akagundi nga kali wano ekitegeeza wooleeta omusenyu n'oleeta evvu n'oleeta obuwunga n'oteeka wano magnet obuntu obuze kuno obuze ku magnet ekitegeeza ebyo bibeera byuma byokka kati tunoonya kyuma mu baana bano baani abalina elements ez'ebyuma mu bo kyekintu kye balina okukola oba weewaawo nti neeri basobola okukolayo ojja kwesanga nga mulimu alinamu akawunga mu byuma nti tagenda akwatako kubangako oyo tumwesonyiwe newokasiiga busizi n'osiigako era newogisuzaamu kamala ne kavaako so ku namba y'essimu 0770944266 tujja kuba tuli butoola newoba nga yakuteesa mu pulogulaamu yaffe eri ey'akawungeezi butereevu tujja kuba nga tukufuna mutukkirize tukome wano ebyokuyiga tebiggwaayo tujja kuba nga tukomawo tubongere ebirala bingi mubeere bulungi